balwa kubegera Isiraeli Iran molege tulina gategezezza nti waliwo omusajja wuno bamaze okuba nti bamutadde kalabba wali munda mu ggwanga eyitibwa Iran emisango egimusinze gya kubegera eggwanga eriyitibwa erya Isiraeli. Omusajja mukulu ayitibwa Pedram Madani gwe batadde kalabba oluvannyuma lwa Supreme Court y'eggwanga erya Iran ogenda maaso n'okuleka nti yalemezzaawo ekibonerezo kye ekyokuttibwa ekyali kyasalibwawo kooti eya wansi. Omukutu oguyitibwa IRN News Agency gutegeezezza nti Madani ono Abairani gwe batadde kalabba yagenda maaso n'okuba nti yakyalirako eggwanga erya Isiraeli oluvannyuma n'abaako abakulu mu kitongole ky'abambega ekya Isiraeli kye bayita Mossad. Yagenda maaso n'okuleka nti atuukirira era ne bamuwa ddiiru oba olyawo okubawa ebikwata ku bizimbe ebyenkizo munda mu ggwanga ereetebwa erya Iran n'ezimu ku equipment ebyuma Iran byakozesa okwekuuma nti ono agenda okuva e Isiraeli ng'afunye ddiiru eyo. Ekitongole kya Mossad ekyabambega aba Isiraeli kye kyamuwa ddiiru eyo. Aba Iran nabo nga beeyambisa intelligence yaabwe ne bagenda maaso n'okuleka nti oba olyawo baategeera ku mawulire gano okakkana nga bamukutte. Madani myaka badde wa na 41 bamukwata mu mwaka ogwa 2020 era babadde bagenda maaso n'okulabika nti bamuwozesa okutuusa kooti ey'okuntiko Supreme Court bwesazeewo n'egamba nti Madani ekiyakola kwali kulya mu nsi ye eya Iran olukwe nga tewabadde ekibonerezo kirala kiyinza kgenda maaso nakulabika nti kimuweebwa. Bwe batyo bagenze maaso n'okuleka nti bamutadde kalabba ne bamutuga. Mu mwezi ogw'okuna omwaka guno gwennyini gwe tulimu Iran era eriko omusajja omulala bweyagenda maaso n'okulabika nti oba olyawo etuga naye bamuteeka kalabba. Ono gwe baatuga mu mwezi atuliriza ogwedde ogw'okuna naye bagenda maaso n'okulabika nti bamulumiriza okukolagana n'eggwanga eriyitibwa erya Isiraeli n'ekitongole ekiyitibwa Mossad ekyabambega aba Isiraeli naddala nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran nti waliwo abasirikale ab'eggye erya IRGC abattibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa e Tehran. Yali Kano nattibwa mu Tehran kati kigamba okuba nti yali munnansi wa Iran yali wakati mu ddiiru eno naye omwezi ogw'okuna bamutuze. Iran agamba nti toyinza kubegera ggwanga lya Isiraeli ntukuleka. Ono Madani gwe baakwata nga abegera Isiraeli bamutadde kalabba. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agokya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa nagafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Wano mu Inside Story munda mu bisenge by'amakolero ga ntalo Elon Musk amaze okulangirira nti agenda kuwaayo nate obuyinza bwe bamukulembera ekitongole ekya Doge. Donald Trump yateekawo okulaba nti basera ku nsaasaanya ya America agenti ka savinze kamala wakuzzaayo eri obukulembeze bwe bamuwa. Abadde nga minisita mu gavumenti ya Trump omugaga Elon Musk amaze okulabika nti alekulira bannammwe bakagoggo baseka kubira Abaisiraeli abakuba mu kyalo ne mu kibuga ne mu kire ekikeesezza olwaleero bagenze maaso n'okuddamu okukola ennumba eziwerako munda mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza era nga ku mulundi guno refugee camp erimu abanoonya ab'obubudamu gye bayita Breiji Abaisiraeli gye bagenze maaso n'okuleka nti balumbye. Jjukira nti abantu abawerako mu kaseera kano babundabunda mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza nga n'emmere tebayina. Abamu ku bo babeera mu camp eno gye bayita Breiji refugee camp. Isiraeli kyakoze agenze maaso n'okuleka nti alumbyeyo okakkana nga abantu 37 bafu. Alumbye gye baddukira ewaka yakubayo mayumba ne gasaanawo. Kati Isiraeli kyakoze abalumbi mu kampu gye bali n'akubayo kakkana nga 37 bagenze maaso n'okuleka nti bafudde. Akadde kano kennyini Isiraeli gavumenti yetafaayo akuba bukubi yadde nga pressure ebadde ekyagenda maaso n'okulabika nti munnange beerawo naddala okuva mu mikwano gye oba minywanyi gye basigadde bakuba. Tutegedde nti n'enkambi endala y'abanoonya ab'obubudamu gye bayita Nablusi esangibwa mu kibuga ekiyitibwa Nablusi nayo Isiraeli etanze okuba nti oba olyawo erumbayo. Akadde kano kennyini nga bwe bitambula twagambye nti balumbye ne Yemeni ekisabo ekyennyini ne bakikuba ennyonyi eke y'abasaabaze badde esigaddewo ne bagyokya.
Abaisirairi nga bwe bitambula. Kale nno bwetyo bwetambula olunaku olwaleero obadde muwuliriza mulungi MTN nga bulijjo byebatulekamu ensimbi kutuusaako byonna byogenda maaso n'okuleka nti owulira ebisigadde matovu hudwa jja nabyo ku ssaawa 9 programu mpulidde kamenya yinza omukugulu kungunuhu nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'owuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga star 100 star 2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda.